yenyimbwa abantu oba abantu basaba otya akalulu gwe yenyimbwa buli kintu kyayise mu mitendera emituufu era nze ekibiina kyange kyemmanyiimu abantu abagezi sirowooza nti kisobola okukola ekintu ekyobusiru bwe kiti kale tukkiriza sente zino tezaali za nguzi sente zino zaali mu mateeka mwazifunira mu mitendera emituufu obukadde 5 ebuba mwabufunira mu mitendera emituufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka ababadde balowooza nno nti ebyampuuga byawedde ate mujje muwulirize bino ebintu bino tebinnaba kuggwa Mpuuga akalira akawulira musajja wattu ye abadde alaba nti bintu byawedde kasita babyogeddeko mu mawulire kasita NUP yangobye mu woofiisi ne biggwa naye musajja wattu kyaliko kyokya nti woowulirira binadduse ne mu ggwanga era kati ali Nairobi agenze kufuna ku buweerero agamba nti ki Uganda kyokya oba mubadde mukitenda kwokya lwa musana oguliyo mubadde mukitenda kibugumu ekiriyo naye ate nno yaddukidde Nairobi agamba nti kyokya bannayuganda bakwokesa n'owulira nga eggwanga lyo likutamye ensi eno si nnyangu oyinza okwagala okwekkusa wekka naye ate kasita bakukwatako ne bakutegeera nti oli muliyake ensi egifundamu ensimbi zo nga tezirina bwe zikutaasiza musajja wattu alina ensimbi naye ate tezikyamutaasa zituuse n'okumuddusa mu ggwanga lye Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zaffe ennungi zino Haji Settuba nkugamba nti mukubire ku ssimu ye agenda kukuyamba akusomere ku dduwa mwe bannoonya mirimu mwe banjagala kugendako bweru bankola siweebwa nkola naye sisasulwa njagala kunnyongeza ku musaala basikirina mikisa buli kyenkwatako ekyange kyekifa Haji Settuba omusomi w'edduwa waali nnyo okubayamba essimu ye eri 0703 31 39 25 ye Haji Settuba omusomi w'edduwa okulya enguzi bwe yagenda ku CBS yagamba ye talyanga ku nguzi buli kyonna kye yali afunye yakifunira mu mateeka era ebintu byonna paalamenti yabitambuliza mu mateeka ne Sseggona bwe yavaayo okumuwolereza nga bwe mumumanyi bwe yenyimbwa buli budde abanga atunudde mu tto yenyimbwa abantu oba abantu basaba otya akalulu gwe yenyimbwa buli kintu kyayise mu mitendera emituufu era nze ekibiina kyange kyemmanyiimu abantu abagezi sirowooza nti kisobola okukola ekintu ekyobusiru bwe kiti kale tukkiriza sente zino tezaali za nguzi sente zino zaali mu mateeka mwazifunira mu mitendera emituufu obukadde 5 ebuba mwabufunira mu mitendera emituufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka mbuuza obukadde 5 bwe twabavunaana nti muli enguzi oba bannayuganda bwe babavunaana nti zaali za nguzi tezaali mu mateeka ne mugamba nti buli kintu baakikoledde mu mateeka era ssente zonna ze mwafunye mwazifunidde mu mateeka tubuuza obukadde 5 ebuba bwali bwa mu mateeka bwawo omusolo gwa ssente mmeka omusirikale wa poliisi afuna emitwalo 35 ku 45 asookerwako omusaala gwoba buli kyayingiza ku akawunti ye kiwa omusolo omusomesa wa UPE oba muyite owa gavumenti omusaala gw'omutono nnyo gw'emitwalo 31 guwa omusolo mbuulira Mpuuga obukadde 5 bwe bubanga bwatambulira mu mitendera mituufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka nkiddamu omusolo ssente ze baakuwa obukadde 5 z'ogamba nti ntuufu otuuke n'okutuyita abasiru ekikubonyaabonye ennyo nga bwe mwagamba nti kwe kukulembera abantu abasiru zireete Sseggona yenyinyibale ng'atuwuliziganya naffe ng'atunudde mu kannya kattoyi y'omu kyalo ne mutukakasa nti ssente zonna ezaali zifuniddwa zaafunirwa mu mitendera emituufu paalamenti yagoberera amateeka amatuufu zaawa omusolo gwa ssente mmeka abakozi ba gavumenti n'abakozi aba bulijjo nga ssente zaabwe naddala eziyita ku akawunti ekyena ezitayita ku akawunti buli ssente gye bafuna ewa omusolo
Omusomesa akuna obusamambira ataweza na mitwala atana awo omusolo ku musaala gwe. Omusirikale ataweza de mitwala atana asokerwa awo omusolo ku musaala gwe. Ow'amagye n'owa poliisi bonna bawa omusolo ku misaala gyabwe. Owange buno obukadde 5 bwe wafunira mu mateeka amatuufu bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Bwe bubanga bwayita mu mikono mituufu sooka otulage ku receipt kwe bwaweera omusolo. Oba sooka otubuulire yo URA obanga Uganda ekittavu ky'eggwanga kyasalako ssente mmeka? Kubanga bye batuuka okusalira ku musaala automatically n'akasiimo baba balina okukasala ku muki? N'akasiimo baba balina okukasalako omusolo. Kakati omusolo gwo ssebe ekibuuzo kiri kimu, gwawo omusolo gwa ssente mmeka? Akasiimo ko kaawo omusolo gwa ssente mmeka? 5 yazzaako mmeka mu gavumenti? Olaba basala musawo, olaba basala musirikale, olaba basala omuntu asookerwako. Gwe kyogamba 5 babikuweera mu mpeke, wabinonera mu kkutiya, era tulage n'akawunti kwe byagwa. Sisuubira nti waliwo asobola okukuwa akasiimo mu mateeka n'atakatukuteera ku akawunti. Kati nga bwe wagamba nti buli kimu kyayita mu mateeka, buli kimu kyayita mu mitendera emituufu, tulage ku message oba ku receipt eraga nti akawunti yo baweerezaako miliyoni 5. Bwe baba tebaziweereza ku akawunti yo nga bazireetera mu bikutiya, ddala ezo zaali mu mateeka. Emisaala bulijjo mugifunira ku akawunti. N'obusiimo obw'enjawulo bwonna ababufunye nga bwa ssente babubatera ku akawunti. Lwaki akako kajjira mu kikutiya? Oli ayinza okugaba azimutera ku akawunti toyasama nnyo, tolina kyotegeera. Kakati baba bazimutera ku akawunti atubuulire zaawa omusolo gwa ssente mmeka? 5 ebyo bwe biba nga byawa omusolo, kale nnyinza okukkirizamu ne nga waayi. Osanga zaali mu mateeka, osanga bazimuweera mu mitendera emituufu, kubanga olaba zaatuuka n'okuwa omusolo. Naye aŋŋamba zaali mu mateeka tebaziisana ku akawunti kikutiya. Aŋŋamba zaali mu mateeka naye nga tezaddizaako ku ggwanga, nga n'ab'obusaala obutono n'ab'obusente obutono baddizaako ku ggwanga babatema omusolo. Oyagala toyagala? Ow'ebitaano bwe yabufuna yakuba mu bbuutu ya mmotoka ye ng'akuuliita alaga waka. Kyokka ate oluvannyuma lw'okumugwamu okuleka emikululo emingi agamba ssente zino nazifuna naye nazifunira mu mitendera emituufu. Paalamenti yayita mu mitendera emituufu. Wano wenkubuuliza mitendera emituufu gwawo omusolo gwa ssente mmeka? Enguzi yo yawa omusolo gwa ssente mmeka? 5 yawa omusolo gwa ssente mmeka? Imagine kati yeekolera atudde wano okuwakanya munnamateeka omugundiivu Sseggona eyagamba mbu tetulina magezi, tetutegeera, kyova olaba ekibiina n'ebirala ekibiina tugakisuula okukulembera abantu abatakulemberwa, okukulembera abantu nga bo balina kukulemberwa nga bo tebalina kubeera bakulembeze. Yes, looyo omutendeke kwayimirira mu kamera ne weenyinyimbwa nga atunudde mu kannya ka ttooyi z'omukyalo. Naye nga naawe okimanyi nti buli kyoyingiza kirina okuwa omusolo. Buli ssente eyingira ku akawunti oba evudde Bulaaya oba evudde wa erina okuwa omusolo. Ne bw'eba evudde munda mu ggwanga erina okuwa omusolo bw'eba ng'eyise mu mitendera mituufu, bw'eba ng'eyise mu mikono mituufu. Sebo balooya abatendeke twagala okumanya obukadde 5 bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Mutulageko ku receipt nga gavumenti oba URA ebaweereza nti oyingiza ssente bwe zityo obukadde 5, URA etemyeko obukadde 10 bwa musolo gwa gavumenti, era ebaba tebazibaweera ku akawunti. Then nkakasoote nti zaali legit. Gavumenti ya Uganda esasulira mu bikutiya ng'eringa esasula Abacuba, esasulira mu bikutiya. Bwe basasulira ku akawunti tulage statement y'omusolo. Bwe basasulira mu bikutiya neera tunnyonnyole ako kasiimo ka ngeri ki.
akaita mu ssiga lya gavumenti eddamba eri eryetongodde nga kayitira mu ngalo nga n'amakampani ag'enjawulo kizibu okusanga okusasula kw'engalo. Paalamenti y'eggwanga ndowooza essiga eriddirira executive. Actually paalamenti y'eggwanga ly'essiga erisooka, legislature ly'essiga erisooka, kubanga mu nsi entegeevu legislature ebinula executive, kubanga legislature esobola bakiyita batya okusengejja minisita avudde mu executive n'eragira alekulire mbagirawo tadda mu cabinet. Esobola sensalinga president omulamba n'emugamba nti nkunkumudde ggoye mu kibya tokyali president era n'avaako mu nsi entegeevu. Kitegeeza nti paalamenti ya muzinzi nnyo era esobola okusalirawo executive ng'ate ye executive tesobola kusalirawo paalamenti. Kati ssente eziyise mu ssiga erisinga obukulu mu ggwanga ne zijjira mu bikutiya mbukaali kasiimo. Bwe biba nga sajjira ku akawunti mbutezaawa musolo still kaali kasiimo. Usiibe na bulungi mweraba.